Yes, Faad TV jinkwaniriza kadde kano ngena kusaba subscribing atompere video no like. Kuno kuri sevanizi wakweta ku mulundi guno kubanga Brisher Kash kati buli kyakwasako engalo kiyitamu voice buli kyakwasako engalo kiyitamu voice bimutambulira malembe mwana muwala Brisher Kash owa TikTok. Ngena kusaba subscribing atosigale nga oje kumirako bagita Faad TV batumideko abali kata abali Saudi Arabia abali mu ggwanga lya America comments sinziraba akatundu bakaita Gettysburg nkutumideko osinzira mu ggwanga lya America ali abali South Africa ali abali Canada ali abali Kenya mbagala nnyo n'abali mu ggwanga lya Uganda wano namwe mbebaza okubanga mujje kumirako bagita Faad TV Brisher Kash munaye Brisher Kash munange Sannyu jerere kusebye bambira nga sanyukiddeko nyakana kawala kano bulamba awo tebadde bwangu muno munsi bannange Katonda nga akuviriddeyo abakuviriddeyo bannange era muno munsi bw'ogibeeramu ng'olina ebitatambula bulungi ebikalubiriza bambi toggwamu maanyi yongera kufuba yongera kulabika ng'opika yongera kubanga obeera mu nsi eno kuba omuntu obeera mulamu oba olina omulamu nakitogezaako ate okwagala okwetta tekulina kikugasa okwetta tekulina kikuyinza kumala kyamaanyi nnyo naye omuntu obeera mulamu oba ojja kutuukiriza byonna naye omuntu oba ofudde nga bakutadde mu ntaana tojja kuvaayo kubaako kyokola kyanjawulo muno mu nsi gye tulimu. Brisher Kash bamufudde brand ambassador owa Buganda kombucha jukire ebbanga eriise Maxim ne Spasidana bakolera kombucha bakolera Buganda kombucha bano bakola byakunywa babakolera akalango Buganda kombucha tebadde na ambassador tebadde na ambassador Esaawa eno Brisher Kash yafuuse brand ambassador waabwe owa Buganda kombucha si kyangu Buganda kombucha ogirabanga kampuni y'ebyokunywa entono naye munnange y'amaanyi muno mu ggwanga Uganda. Newankubadde nza okwesanga nga ebyokunywa ebitunda wano mu ggwanga Uganda nga wesinga okubitunda ng'ebweru w'eggwanga tebitundayo nnyo naye bambi y'amaanyi. Eno Uganda si ntono. Lino eggwanga Uganda ggwanga ddene. Jjukira Buganda kombucha ebyokunywa byabwe babisaasaanya. Bwatyo Brisher Kash bambi bwafunye obwa brand ambassador wa company eya Buganda kombucha kyamaanyi nnyo bambi company newankubadde si ey'amaanyi ennyo sijagamba nti y'amaanyi nnyo naye era kale kuba Buganda kombucha kyejjejje nera kusinza ku maanyi geetambulirako nze ndaba gye bujja mu maaso egenda kuba y'amaanyi ezimu ku zi company zigenda okubeereza amaanyi mu company ezitunda ebyokunywa ebiti ezitunda ebyokunywa eby'amaanyi energy drinks Buganda kombucha egenda kubeera y'amaanyi gye bujja maaso era nga Brisher Kash bambi Congz bambi akaana kawala kano embeera tebadde nnungi kusajja era maama we bambi yeewuunya maama we agamba omwana ono Katonda yakagwe yamuteekekeramu okulabika nga akyusa obulamu bwa famire yaabwe yonna kubanga omwana ono buli kyakwatako kiyitamu buyisi buli kyakwatako kiyitamu buyisi buli kyakwatako kiyitamu buyisi era bambi kyamaanyi nnyo ngenda kusaba subscribing atompere video no like bagita Faad TV mwana muwala Brisher Kash bwatyo bwakoze ki bwafune ekifo ky'amaanyi mu company eya Buganda kombucha company ekola byakunywa Maxim ne Spasidana babakolyako kona akalango era nga kalanga kakubibwa nnyo ku TV ezenjawulo mu ggwanga lya Uganda ne kati sawa zinate Brisher Kash ate awangudde kya brand ambassador musubscribing Pretty Aisha nkutumideko nakirewa Catherine nkutumideko kosa ne Zainab Makula mbatumideko era mbebaza okubanga mugiye kumirako bagita Faad TV kisikana ngogiye kumideko sikana ngogi followinga updates nja kubanzibwanga buli kade buli sawa mu liking mu commenting mu sharing video no mbere bulungi mwera